amaka gaabwe ayongere okuganyweza ate ne Nkyala Silivia Namutebi Omukama mwongere obulamu n'obugabirizi mu byonna byakola ate nabo bennyini beesabira omukisa mu mirimu gyabwe. Naffe kuno kwe tuba tugatta essaala zaffe. Twegayirire Ayi Katonda omuyinza wa buli kantu ataggwaawo, gwe eyaddira omubeerezi Mariya ataliiko bbalanyira Katonda n'omutwala mu kitiibwa eky'omu ggulu n'omubiri gwe n'omwoyo gwe, tukwegayiridde tuwe twekalirize bulijjo eby'eggulu tusobole okugabana ku kitiibwa kye. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo omwana wange anaalamula nga muli kimu nawe ne mwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe. Etsomo erisooka bye tusoma mu kitabo eky'okubikkulirwa omutwe ogw'e11. Awo mu kiggwa kya Katonda eky'omu ggulu ne kiggulwawo ssanduuku y'ekiragaano n'erabika bulungi munda mu kiggwa, ate amajjankunane ne galabika mu ggulu. Omukazi ayambadde enjuba, omwezi nga kwayimiridde, ku mutwe gwe nga kuliko engule ey'emmunyenye 12. Yali lubuto ng'alumwa, n'aleekaana nnyo mu bulumi obw'okuzaala, era mu ggulu ne walabikayo ekikule kye ekirala, Sesota ow'akawemba ng'alina emitwe 7 n'amayembe 10, ku buli mutwe nga kuliko engule, akawuuwo nga kawalula ekitundu ekyokusatu eky'emmunyenye ez'omu ggulu ne kazikuba mu nsi. Sesota oyo n'ayimirira mu maaso g'omukazi eyali okumpi n'okuzaala. Olumala okuzaala ye ali omwana. Omukazi n'azaala omwana wa bulenzi nga ye w'okutwala amawanga gonna n'olugo olw'ekyuma kyenkana ng'endiga. Omwana w'oyo n'asitulwa n'atwalibwa ewa Katonda eri ddala ku Nnamulondo ye. Omukazi n'addukira mu ddungu eyo Omukama gye yali amutegekedde obwewogomo. Mu ggulu ne mpulirayo eddoboozi nga ligamba nti, obudde butuuse, kati tulokoddwa, tufunye amaanyi, Katonda waffe kati yafuga. Kristo omusiige we yennyini buyinza. Abooluganda, kino kye kigambo ky'Omukama. Munaku ezo Mariya n'asituka n'agenda mangu mu nsi ey'ensozi mu kyalo ekya mu Buyudaaya, n'ayingira mu nnyumba ya Zakaliya n'alamusa Erizabeeti. Ekyabaawo kubanga oluwulidde eddoboozi ly'ongonnamusa, omwana n'asanyuka n'asambagala mu lubuto lwange. Wamma olina omukisa gwe yakkiririzaawo, kuba Omukama
byakugamba tebirirema kutuukirira. Mariya n'agamba nti omwoyo gwange gugulumiza Omukama, n'emmeeme yange ejaguliza mu Katonda mulokozi wange, kubanga yatunuulira obutene bw'omuzaana we. Okuva leero amazadde gonna ganampitanga wa mukisa, kubanga nnyini buyinza yankolera ebinene, n'erinnya lye ettukuvu ekisa kye kuba mutya kibuna amazadde n'amazadde. Omukono gwe yagukoze eby'amaanyi, abaali beekuza mu birowoozo byabwe yabasaasaanya. Ab'obuyinza yabajja ku ntebe n'agulumiza abatene, abayala yabajjuza ebirungi, abagagga n'abaleka buggo. Yali owa Isirayiri omuweereza we ng'ajjukira ekisa kye, nga bwe yagamba bajjajjaffe okukigira Ibulayimu n'ezzadde ly'emirembe gyonna. Mariya n'amala emyezi nga3 ng'ali ne Erizabeeti, oluvannyuma n'addayo ewuwe. Kigambo kya Katonda. Abantu ba Katonda mwenna, abajjamu ne bassebo abakuŋŋaanidde wano, abatuuliriza n'abatulaba, njala okuddamu okubaaniriza mu kitambiro kino mu ssaala eno ku lunaku luno olukulu mu maka gano aga mukyala Sylvia Namutebi ne baganda be, ate mu maka gano awagalamidde maama waffe Nabulime Joanita gwe tuzze okusabira ku lunaku luno olukulu. Mwebali kujja bannyabo ne bassebo. Buli omu mwaniriza mu kitiibwa kye, era abakungu abali wano n'abategeera oluvannyuma ng'akadde katuuse ak'okubanjula. Nyaliriza nnyo abantu b'ekitundu kino ab'omu paarishi yaffe eno. Emabegako awo omwami n'omukyala Ssennyonga, ono nno ye mukulu wa Sylvia, yajja mu ofiisi yange n'aŋŋamba nti ssebo waliwo obubaka bwe nkwetikkidde okuba ewa muto wange. Bwe yamumbuulira ne ŋŋamba okakasa? Ne ŋŋamba ye ssebo nkakasa. Ne mugamba mpanjogereko naye. Ne njogera ne mukyala Sylvia. Ne mugamba kituufu ompita nzije nsoma emmisa nga nsabira maama? N'aŋŋamba Father ajja kukabuuza nkuyita. Ne mugamba layira. N'aŋŋamba nti haki ya Mungu. Nyabo nzuno nzize okusabira maama. Ekyo kyewakola nekye tuliko wano kirina kinene nnyo kye kinjigiriza ne kye kiyigiriza abantu bano kikyoli. Okulaba ng'oyagadde maama okumusabira n'okumujjukira si ye yekka naye n'abalala bonna boyinako akalandira nga muli wamu ne baganda bo n'ogamba nti ekereziya ekuba omwaliro guno, ya kintegeeza kikyoli. Katonda gyali, Katonda gyali, ali lidda wa mukulu ne mu nsi ne buli wantu wonna. Ate olwaleero nga tukuza olunaku lw'okulinnya mugulu kwa nnyaffe Bikira Maaliya nnyina Yezu Kristo, bwe nnyingidde wano nsanze muganda wange omu Omuyisiraamu alina obubaka bw'atuuse eri gye muli. Olw'ebigambo byayogedde nja kubiddamu nga misa eno ewedde naye binkutta omubabiro. Wabula bwe tugamba ku nnyaffe Bikira Maaliya mu Eklezia Katolika ne mukulu Hani mwali bamuyita Mariyamu, mu Eklezia Katolika tumuyita Bikira Maaliya, nnyaffe Bikira Maaliya. Era tumwogerako nga nnyina Katonda kubanga ye nnyina w'omulokozi Yezu Kristo. Ekyo kye kitera okukalubiriza baganda. Muganda wange ono mugwe nsanze nga yogera wano naye mmwe mugamba Bikira Maaliya nti ye nnyina Katonda. Kisoboka kiti ekyo? Munnange kyasoboka naye nga bye bimu
bye tukkiriza olina gamba nti kale yangu obinnyonnyole nga weeyamba obwongo bwo omatiza abantu bonna. Ngamba bugambi nti obwongo bulina ebukoma ate okukkiriza nekola ki ekutandika. Olwayo olunaku lwe olw'okulinnya mu ggulu, omwoyo gwe n'omubiri gwe. Ani yamulinnyisa mu ggulu? Yo yennyini gwe yazaala, omulokozi we. Ekigambo kino twogera ku Bikira Maria tugamba the mother of her own Savior. Tumulaba nti bibuzaabuza. And Mary, the Virgin Mary, is the first disciple of her very own son. Kati n'oŋŋamba nti binnyonnyole nkugamba nti amiina. The Blessed Virgin Mary existed. Jesus Christ existed before her own mother. He is the creator of his own mother. Yesu Kristo yaliwo ng'omwana gwe yazaala tannabaawo. Era omwana gwe yazaala ye yamutonda. Mubitegedde bannange? Awo tugamba nti amiina. Ebimu tetubyetantala n'amagezi gaffe. Lwaki? Kubanga Yesu Kristo Katonda ddala ate muntu ddala. Yazaalibwa buzaalibwa, teyatondebwa. Ani amuzaala? Ye Bikira Maria. Awo ekyeso ne kiggwamu. Ne tugamba nti amiina. Kati oyo gwe yazaala ate nga ye mununuzi we yali tasobola kumuleka mubiri gwe kuvundira mu ttaka. Ekyo bakiyita mu Eklezia Africa dogma. Dogma kiki? Is the fact, the reality of faith which you cannot explain entirely and perfectly using human reasoning. Tugamba amin. Kubanga ebya Katonda tesula bitegeera ne tubimalayo nga tweyamba amagezi g'obw'omuntu. Lwali nga 1 Novemba 1905 Papa Pio oba Pius owe-12 n'ayimirira n'atula ku ntebe ye ey'obulamuzi gye bayita Cathedral e Roma n'alangirira ebigambo bino. Bikira Maria yatwalibwa mu ggulu n'omubiri gwe n'omwoyo gwe. Ffenna Eklezia ntuddamu nti amiina. Amiina. Naye oluvannyuma kyagenda kyeyoleka nga Bikira Maria atandise okulabikira mu nsi muno n'omubiri gwe. Yenda Fatima, yenda Lourdes, nawana ekibeho. Tukulugguka okuva mu buli kasonda ka East Africa okugenda ekibeho. Sylvia wali otuseeko mu bifo bino. Totuukangako Lundi na Fatima na kibeho. Tugendeyo. Omwaka ogujja Sylvia ngamba tugenda kulamaga mu nsi entukuvu mu ssaza lino ery'e Kasina Luweero. Bishop Lawrence Mukasa ategese okulamaga kw'abantu ba Katonda bonna abaagala omuwerekerako mu nsi entukuvu. Eryoki mu Yerusaalemi, tuyingire mu kibuga Yerusaalemi n'ekiggwa Yerusaalemi. Tugendeko Yesu Kristo we yazaalibwa. Tugendeko Yesu Kristo we yaziikibwa. Tugendeko Yesu Kristo yasinzira okulinnya mu ggulu n'okusoma emmisa esooka yasoma ku nsi kuno. Lwaki tugenda erinnya? Nkuwandiike? Kiwedde. Ebifo nga bino bye bimu ku bikulu okukyalira Abakatuliki mwenna bye mukkiriza mubirabeko mubikwateko. Ate si Bakatuliki bokka,
na buli muntu yenna ayagala Katonda, oba oli mukristaayo, oba oli musabinisite, oba oli mulokole, oba oli musiraamu, tugende. Omwaka guli twagenda e Roma, abamu ku bantu abakulu be twalamagana b'e Roma ye yali omukubiriza w'ekkanisa ey'essaza lya Luweero ne mukyala we twali naye e Roma. Era nakyewunyanya okumulaba omusajja oli ne mukyala we nga bafukamidde ku maviivi gaabwe ku ntaana ya Peetero basoma essaala. Basoma ssaala ki? Nze naawe naye basoma essaala. Awo nno Paapa ekyalangirira the dogma. Bikira Maria okulinnya kwe mu ggulu n'omubiri gwe n'omwoyo gwe bwe mbasobola binnyonnyola mbireka wali ne ne ntwala ekikulu ekibirimu ku ludda lwange n'olulwo. Ludda lwange n'olulwo kyekisinga obukulu kyekiriwo ekikulu ekibereberye kiikino. The Assumption of Mary is an indication that each one of us, including myself, has a place in God's house. Buli muntu yenna ali wano nange alina ekifo mu maaso ewa Katonda mu nnyumba y'Omukama. Era we mutera okuva ne muyimba mu nnyumba ya taata ndi mwana, mu nnyumba ya taata. Siwe tugamba olwaliro olunaku lwotujjukiza ekyo abagaba amazzi no nakiganyidda. Olunaku lwotujjukiza ekyo buli omu kufa alina ekifo mu nnyumba y'Omukama, mutima gwa Katonda. Nsaba tukolerere ekifo ekyo. Ekyokubiri, ekifo ekyo okwongera okitegeera tugamba bwe tuti waliwo erinnya lya Katonda lye tumuyita Alpha and Omega. That's the name of God. Alpha and Omega. Ebigambo bya Lugereegi nga bitegeeza ki ensibuko ya byonna ate enkomerero yabyo. Therefore, celebrating this day reminds me, second, that I have the history and the future, my origin and destiny. Okuza olunaku luno olw'okulinnya kwa Bikira Maria mu ggulu kunzijukiza kinza omukkiriza mu mbeera yonna gye mmanyimu Katonda. Lunzijukiza kino nti nina gye nva ate nina gye ndaga. Obanga Bikira Maria alinnye mu ggulu, therefore nsibuka mu Katonda era nzira waani wa Katonda. Nyongera okwogera ku muganda wange gwe nsanze ng'ayogera wano gye muli. Ate mwewunyiza kitegeeza musajja wa Katonda oyo oba aliwa waliwo Haji gwe nsanze ng'ayogera wano. Gwobadde oyogera wabaddewo Haji. Yes, thank you so much. Bwe ntuuse wano muyimire twandize Father. Era mwene ne mwimirira. N'ayongerako n'ensonga n'agamba nze nasomera amasomero g'Abakatuliki abo abasajja mbamanyi kye bategeera. So weebale nnyo, weebalire ddala. Kati kye ngamba kiikino, ffenna mu ngeri gy'omanyimu Katonda ne gy'omussaamu ekitiibwa, okulinnya kwa Bikira Maria mu ggulu kukujjukiza ekintu kino nga muganda wange oli bw'ayogera, inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Tuva wa Katonda era ewa Katonda gyekola ki gye tudda. Bwe boogera nga baziika omusiraamu yenna aba awummudde, ffenna tuva wa Katonda era tudda waani wa Katonda. Kyekimu ku bintu ebikulu bye tujjukira olwaleero nga tukuza olunaku luno. Ekirala kye mbakubiriza kye nsaba twebuulireko, waleme kubeerawo muntu n'omu yenna ku ffe abali wano
aterebuka mu bulamu bw'ensi eno. Never, never, ever give up. Toterebukanga mu buli nsonga yonna gy'oba eba ekukutte mu maaso, gy'oba eba ekwaŋŋanze. Nawe gyaŋŋange masajja na makazi, kubanga okimanyi nti oli mukkiriza. Eyo y'eddiini, okwekukkiriza, okwekwagala Katonda. Toterebukanga. Waliwo bingi ebitukako mu bulamu bwaffe nga bitwetaagisa okukyusa puroguramu zaffe. Banaye mukikakasa ekyo. Kambawo ekyokulabirako ekyono Bikira Maria alinnya mu ggulu. History etugamba nti yali mukyala mu Yudaaya, muwala mu Yudaaya. Ye yali asazeewo kusigala nga yeewadde Katonda mu mbeera ey'obutafumbirwa era nga tazadde mwana. Mu mbeera eyo ne bawala banne abaliwo mu budde obwo nga bakimanyi. Kyokka laba Katonda bw'ayingira mu nteekateeka z'obulamu bwe, Maria n'akyusa puroguramu ze. Katonda bwe yatuma malayika n'amugamba nti oyo muwala Omuyudaaya mulonze yajja okufuuka mwenje okuyita okununula ensi eno ng'azaala Yesu. Bikira Maria n'akyusa puroguramu ze. Era ekyandibadde nga kye yeebuuza Katonda asobole okusalawo, yamugamba kinaasoboka kiki ekyo, kubanga puroguramu zange ku nsi simanyi musajja era saagala mumanya. Kinaasoboka kitya? Ono yajjira mu budde ng'ayogerezebwa omuvubuka gwe bayita Yozefu, Muyudaaya munne, naye ng'amaze omutegeeza nti ssebo ntwala ewuwo, naye jjukira gano ge mateeka gajja ofuga obufumbo bwange naawe. Nina kusigala mu bubeererevu bwange obulamu bwange bwonna. Okkiriza oba tokkiriza? Yozefu n'agamba nzikiriza kuba nange ekyo kye neetemerwa Katonda. Kati ne Katonda we yajjira. Kati Bikira Maria bwe yaraba nga Katonda akyusizza puroguramu ze yakkiriza. Yamugamba bugambi, this is my commitment. How is it going to be possible? Simanyi musajja, saagala kumumanya. Katonda n'amugamba nti atufaayo. Amaanyi gammwe ebituukirivu gajja kukubikkirira. Ekinaatondebwa mu lubuto lwo kiriyitibwa mwana wa Katonda, ye mununuzi w'ensi. Bikira Maria kye yaddamu yagamba bugambi, fiat voluntas tua. Ky'oyagala kye kiba kikolebwa. Era olumaze okwogera ebigambo ebyo, evvanjiri weetandikidde. N'asituka n'alumba olusozi okukyalira mukulu we Elizabeth. Where is the message for me and for us? This is the message. When God intervenes in your life, it might necessitate you to change your programs, to change the course of your life and follow another course of life designed by your Creator. Ngamba bwenti nti Katonda asobola okujja n'ayingira mu nteekateeka z'obulamu bwo. Gwe ng'olaba ng'azitabudde so ng'ate ayongera zirongoosa olw'ekigendererwa kye ng'ayagala okweyamba asobole okutuusa abantu bangi ku birungi. Mukyegenderezanga bannange, abantu bafuna mwenna abali wano. Katonda ajja kujja abenga ataataganya puroguramu zo. Weegenderezanga olwangawo okuwakanya ekyo ekiba kikuleeteddwa. Katonda ayinza okuba ng'ayagala kuyita mu ggwe ayamba abantu abalala baki bangi. This is the change of the course of life. Awona abantu bafuna mwenna bali wano nga waliwo ekituuse mu bulamu bwo ng'olabanga ekitakusanyusizza, bannange okaabanga mukaama, toleekaana nnyo. Katonda ayinza okuba ayagala kweyamba embeera eyezze, okyuse course of your life, okyuse obulamu bwo
mu ngeri ye gy'ayagala naye ng'alina kyagenderera ekirungi gy'oli n'eri abalala kyokka nga gwe olina okikola. Amiina. Olunaku luno ge makulu gaalo. Kyobudolaba Bikira Maria olumaze okuwulira enteesa ya Katonda n'ayimuka n'agenda alumba Elizabeth. She has changed the course of her life. Agenza okuwulirako munne ekituuseewo. Ekimuzijja enviri ku mutwe kwe kusanga ng'ekibadde kimututte Elizabeth akimanyi bulungi. Era amugambye nti nno waategedde oluwulidde ng'onnamusa eddoboozi lyo ng'onnamusa okimanyi nti nange nina omwana mu lubuto. Maria agenze tekimanyi. Omwana n'asambagala mu lubuto lwe. N'asambagala mu lubuto lwe. Maria oluwulidde ekyo n'agamba nti sirina kirala kyenziramu, omwoyo gwange gugulumiza Omukama, emmeeme yange ejaguliza mu Katonda mulokozi wange. Bano bajja tuyimba the Magnificat. The Magnificat is a song of the church. Is a song of all of us disciples of God, of Jesus Christ. Fena Magnificat lufuuka luyimba lwaffe. Omwoyo gwange gugulumiza Omukama, emmeeme yange ejaguliza mu Katonda mulokozi wange. Bannange bw'obanga okuze n'otuuka ku myaka gy'oliko nga toyimbanga ku lurimba olwo omwoyo gwange gugulumiza Omukama, nedda waliwo ekikyamu ku ggwe. Waliwo ekikyamu ku ggwe. Ani kufa abali wano atafunanga ku kirungi, ku kirabo, ku mukisa okuva ewa Katonda nodda ku maviivi go oba ku magulu go n'oyogera nti omwoyo gwange gugulumiza Omukama, emmeeme yange ejaguliza mu Katonda mulokozi wange. Ani kufa abali wano? Ani kufa abali wano? Awo nno olunaku luno lwaffe nga lufuuse olwaffe lutuyigirize nti mu nsi muno tulina bingi eby'okugulumiza Katonda n'okumutendereza. Olebyo byatuyisaamu. Sivyo? Osonyiwa okwogera ku sigwe wampize. Olina olunaku lw'otuula nnyabo n'ogulumiza Katonda. Wangi? Agambye yessebo. Ate ndowooza talimba. Ndowooza talimba. Kati nvudde ku ye. Mbuuza ggwe nnyabo. Ne mbuuza ggwe ssebo. Olina olunaku lwali otudde wansi n'olaba by'oyiseemu n'ogamba omwoyo gwange gugulumiza Omukama, n'emmeeme yange ejaguliza mu Katonda mulokozi wange. Sylvia waliwo kyewakola ennaku ezo wano, era Ssennyonga ne mukyala we baakireeta ewange, sijja kyogera. Ne mbabuuza kino kiki kyavuddewa. Ne bagamba Katonda, tebayogeraho. Father, Katonda w'amaanyi tumugulumiza. Gwe wajja luvannyuma. Bannyamu ne bassebo, Katonda ayita mu bantu okututuusaako ebirungi. Bale mukikubireko mu ngalo. Katonda ayita mu bantu okututuusaako ebirungi. Era saagala n'omukufa abali wano agambe nti nze sirabanga ku Katonda, kubanga nze wendi nawe wooli. Okubeerawo kwange kwe kubeerawo kwa Katonda. Ebirungi byenkola eri abalala Katonda yabikola nga yeeyamba nze. Temukoowanga kukolera abalala kirungi kubanga mukikola mu linnya lya Mukama. Bano bayimba Abakatuliki nti nze gwe ddoboozi lye, gwe ngalo ze, gwe maaso ge, gwe ddoboozi lya Katonda ng'oyogera eri abantu, gwe emikono gye gy'akozesa ng'okolera abalala ebirungi, gwe magulu ge g'atambuza ng'osisinkana abali mu bwetaavu. Byonna
God works in each one of us. Era tuwulye essanyu obwe butume. Eyo y'eddiini gy'osoma. Bishop Wekasana Luwero, Lawrence Mukasa, ayina motto yateeka bagiyita coat of arms nga bamwadde ow'episikopi egamba nti oyo ye Mukama. Oyo ye Mukama. Fe abakola naye tugoberedde nnyo motto eyo gyateeka ku website. Oyo si ye Mukama. Mu myaka gye wakamala ku nsi kuno, nnyabo naawe ssebo, biriwa by'okoze ebinandeetera okwogera n'abalala okugamba oyo ye Mukama. Ye Mukama. Okulinnya kwa Bikira Maria mu ggulu, ebyo bye kutujjukiza. Ebyo kutujjukiza. Ekirala kikino, the Assumption of Mary reminds me that my life here on earth as a believer, as one who loves God, is a daily assumption into heaven. Awo kyengamba kye kino nti okulinnya kwa Bikira Maria mu ggulu, nze ng'omusosolooti, gwe ng'omuddu wa Katonda, nti obulamu bw'oku nsi kuno kulinnya mu ggulu okwa buli lunaku. Kulinnya mu ggulu okwa buli lunaku. Era fuba nnyo nnyabo naawe ssebo olabe nga olunaku teruziba nga tolinnye mu ggulu. Naye nga onoolinnya otya? Because the daily life that I must live is characterized by the daily communication with my Creator. Kubanga obulamu bwange ku nsi kuno buli lunaku bunnyonnyolwa na nkolagana gye nnina ne Katonda wange. Kubanga bwe bukya ne nzika ku maviivi, mu mirimu ne mukoowoola, bwe buziba ne nzika ku maviivi. Judith Babiri ani amumanyi? Ani yali amulabyeko? Judith Babiri. Yes, wamulabako. By the way, Sylvia, lwaki omufaana? Omulina kakalandira. Mukwano gwo. Judith Babiri mwagala nnyo. Lumu namukubirako ssimu. Naye olw'okuba yali mukyala mu Katuliki n'afuuka omulokole, bwe yawulira nti father yayogera, oba yalowooza njala musika akomewo mu ekereziya. Naye nali mukubira kumwebaza olw'ennyimba ze yayiiyanga zayimba ennungi ezisitula emitima gyaffe okulinnya mu ggulu. Waliwo oluyimba lwe yayimba baluyita highway. Senga nnyabo naawe ssebo oteekako oluyimba olwo highway n'oluwuliza bulungi, ojja kwebaza Katonda yawa omukyalo oyo ekitone. Kyokka ati yatukola bubi, n'ava ku kutuyiyiza ennyimba ezitusitula okudda eri Katonda, ate n'agenda mu birala ebya politics. Kyali kimala kiri okuweereza Katonda mu nnyimba ezo. Ne waliwo oluyimba lwe yayimba lwenjala okubajjukiza, ow'ennyimba mbi ayimbira Mbabe. Alumanyi nsaba bwe naalutandika nnyambaako. Lugamba bwe luti. Ow'ebidongo waali olina oluyimba olugamba laba ensi eyuga. Sebo good morning mukulu. Nsaba ontereko oluyimba olugamba nti laba ensi eyuga. Abantu bano bawulire kyenjogerako. Oba we luli kumpi, oba teruliiwo. Anaasanga nnyimba. Laba ensi eyuga, tewali amanyi oba wajeraga, tewali amanyi oba kiki, omutukuvu abaawo lwakukkiriza, amaaso ge nga gali ku Katonda, aluŋŋamye ebigere walinnya,
amulise amakubo gy'alaga alibaawo banange nze lwe mpuliriza oluyimba olwo mpulira nga enviiri ziva ku mutwe nga nebulya ku magulu gaalwo ne nebaza Katonda olw'omukyalo oyo. Nammwe nsaba mukole bwe mutyo. Olwo oluyimba lusinga luno lwe mutera okwagala ne mmala nkufuna bwe paba ne nkukwatako nti bwe paba lusinga aliba wamu nange mukabu. Oluyimba olwo oluyimba lutujjukize ekyo kyenva okwogerako nti okulinnya kwa Bikira Maria mu ggulu kutujjukiza nti obulamu bwange ku nsi kuno buli lunaku kulinnya mu ggulu, mu kwegayirira, mu kukola ebikolwa ebirungi, mu kusuubira, mu kwagala, mu butaterebuka leero naddala. There are two dangerous sins of the modern society. Two dangerous sins of the modern society. One, forgetfulness. Wali bawandiise, in the loving memory of our wife and mother and grandma. The world changes from year to year. Our lives change from day to day. But the love and memory of you shall never pass away. The sin that the modern society is committing is forgetfulness. We have forgotten where we come from and we have forgotten where we are going. Twerabidde Katonda, ne twerabira gye tuva, ate ne gye tugenda. The second sin is the sin of the loss of hope. Kasita oggwamu essuubi mu bulamu buno omanya owedde. Omuntu aweddemu essuubi balina bye bamuyita afuuka ki? Nga mukyogedde. When you lose hope, you become that, what you have said. Nsaba okulinnya kwa Bikira Maria mu ggulu erife ffenna omukatuliki n'atali kukujjukize nti olina okusigala ng'olina essuubi mu bulamu bwo, essuubi mu Katonda. Kukujjukize nti olina abafamire basazewo bampite, tusabire maama, tusabire jjajja. Kuba bamanyi nti alina gy'ali, naye gy'ali nange gye ntunudde. Ekyo kintuusa ku bubaka obwokuna kusatu obw'olunaku luno. Let us fix. Kyabadde mu ssala gye nasomye nga misa etandika. Essala yabadde egamba bw'eti: Ayi Katonda, gwe yalonda nnyaffe Bikira Maria abeere nnyina w'omwana wo, tukwegayiridde nnyaffe oyo ng'atusabira tuyambe nga tuli ku nsi kuno twekalirize eby'eggulu tusobole okufuna essanyu ery'obulamu obutaggwaawo. Njala kukoloboza kantu ako era keekasembayo, twekalirize. Wano ani amanyi ekigambo kwekaliriza kye kitegeeza? Twekalirize. Waliwo wano abantu abakulu abamu bamanyi bulungi Oluganda. Ani amanyi ekigambo kwekaliriza? Aliwo? Essebo kyogere mu ddoboozi ekkangufu. Agambye okutunuulira ekintu nga tokiggyako maaso. Nyongerako na kino, okutunuulira ekintu ng'amaaso gakanudde, togaggyaawo, totemya, okisizaako obwongo. Kwe kwekaliriza. Kati bannange batugambye
nti nga tukyali ku nsi kuno twekalirize nnyo ebyeggulu. Twekalirize nnyo ebyeggulu, tubitunulire, tubiteeko amaaso, tubiseeko omwoyo nga tetutemya, tubyekalirize. Abasawo mwenna mwali mugenzeeko mu malwaliro bannange ne bakuggyako ku musaayi, si bwe guli? Obulwadde obutono butera okutambulira ennyo mu musaayi. Kati abasawo baba baagala okuza obulwadde bakuggyako omusaayi. Omusaayi gwe bagutwala kinneewunyisa, bajja ne baguteeka ku kalabirwamu mu laboratory, ate ne gumala okukala n'alyoka aleeta ekyuma bakiyita microscope n'alyoka akitunuza mu musaayi guno. Omusawo ono tatunula butunuzi, ne yeekaliriza. Era n'ekyuma kyakozesa bakiyita microscope, ekiraba ebintu ebitono nnyo, the tiny object. Ate microscope ne bizimbulukusa ekitono. Banaye nga tuli ku nsi kuno tuteeke microscope mu bulamu bwaffe, twekaliriza ebyeggulu. Katonda atwagaza ati microscope of the sacramental life, microscope of prayer, microscope of good acts, microscope of good heart, microscope of faith. Bijja tuyamba okwekaliriza ebyeggulu. Mugulu, mugulu,